Kayemba solo esibu naye enguudo bali bubi bantu bali bubi bwe bagambye omulanga gutuuse nange ntuuse omulanga guno bannange ebubonde eno n'okweyongerayo amakubo mabi nnyo bwe kikwatako bagira asewo wana mukulu ne bozze nabo Ssaabakristu abakwaya maama ono nze mukwano gwange manyi okujja mu nnaku zaffe ezimu ne mukyalyako ne tunyumyamu ku mboozi aba famire eno sanyuse nnyo okubeera wano ebisinga muganda wange Misaaki oyo abyogedde bingi naye bwe olaba bufaananyi bwe nga wadda naye yayimba n'okuyimba nti kalooli yali tekola ki yali temulya akati nange ebyo ebyedda gyali myaka waliwo yaŋŋaa naye musajja wali bubi nnyo nebega ku myaka egyo wali yagala mbeere ntya n'olwekyo nsanyuse nnyo okuba nti otuwerekeddeko wano waffe wano nno Ssebo Father wana mukulu ompita nnyo ngawe ebyemizannyo naye ate ndi nnyo mu entertainment nnyo gwe mulimu gwenkuliddemu gwe mulimu gwenkoze emyaka mingi nina abayimbi bangi bendeese kuva wansi ddala myaka mingi ntandika okumanaginga abayimbi bano nga ffenna emyaka nga mito myaka nga 21 ni managinga omuyimbi gwe bayita Tindatin emyaka egyo nenzijala omuganda waffe Dr. Hildaman kati member wa parliament ndi naye nze manager we yasooka nangoba n'okungoba namugamba ennaku ezo neetondera nanga omusajja ekyakungobya nali njagala weeyongereyo okusoma awo nali wa senior 6 ng'ate ye wa masters nangamba Ssebo nga tosobola kukwata brand yange nemugamba olwo olugezigezi olwo wakola bubi nnyo nenzija 27 nenfuna 26 nga gwako nenfuna era omuyimbi yali muto naye musingako omwaka abamita Pastor Wilson Bugembe nenzija project mukama njagala kumanya komaweeka kani nga nze manager ebiseera ebyo nenzija era 27 oyo waliwo omwana yankubira essimu nga tuteese okusinkana emirundi nga 10 nga sirabikayo ogwo 11 nengenda twasinkana ku Edeni ebwayiseeyo gye nabeera nga mu ghetto zaffe eyo omuyimbi oyo nga bamuyita David Lutalo nze namugira ddala kuva wansi ddala kapaapaala abajjukira emyaka egyo siri wa muno ddala awo nenkwata Chris Evans Raymond Namakula gwenkyali naye ne kaakati nga manager we ndowooza awo ndi weeno nnyo n'olwekyo bwe nzija wano mbawaka tera nnyo okwogera ku bukomansiimi nti yanjawulo mwe muva abasajja ab'amaanyi nejogera kwa Ben Kiwanuka kisaawa ndazeewo muganda wange Misaaki awo Sebadduka bamuzika obutenga Hamani basudde taala yaffe eyaka buli wantu we tugenda naye bakuja naye bukomansimbi eyo ngo bagambe wabasudde abadde alina amalala nga akakkana agamba kituufu mulimu b'amaanyi katugezaako okulabika nti era tufuna n'omusajja omulala nekaloyo gwensembyayo Kayemba solo ate nze bwe seesuddiye ani anansuddiye kati nensuddiye baaba kubanga ate ab'ekyaddondo ewakiseeyo ebuwaati balinayo sitoogu Misaaki kubagezaako omusajja wattu naga abebuwaati watulabye naye nga abebukomansimbi otulaba n'olwekyo omukwano gwe tuyina mungi twajjako wano mbadde nina okujjawo ne president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine naye waliwo omukyala vice deputy president we gwe bayita Zena Zedriga yafiiriddwa mutabani we era mu accident yafudde eggulo era ku makya nanga muganda wange genda otukiikire twakyalawoko wano maama ono ne tujjawo era aliwo omuganda waffe muyita Yasini Kiraga ali Canada eyo bwe tulaba nga tukyadde fwe kutandika n'omulimu ogwakolebwa emabegaawo nimbye Ssebo Serunjoki emabegaawo n'olwekyo okukyalawo kwaffe kuno dda kwakola dda amakulu wano dda muganda waffe n'azimba amabegaawo n'aterezaawo
nebeera ne family ne maama ono yaŋŋaabula mba njogeranga naye mwebaze omulenzi oyo omulimu gwe yakolera. Sinzira wano okwebaza muganda waffe Kiraga Yasin, webala omutima ogwo ali Canada yabeereyo Vancouver walako okuva Toronto, ne webala omulimu ogwo gwokoze mu family eno. Ebisigadde wano byaffe bya kidongo, mbeera wano mbeera mu byaffe biri mbaganda bange, bwe mbeera wano mbeera waka. Leero olunaku lwakubiri lubaako ebintu bingi, ndese ne komiti emu kwentula yakosa seetudde ne ngamba kansooka enziruko ebisigadde naddayo ne tukola ki ate muwulira n'ebiri eyo. Ffe tubadde tukwata bwana mukulu abadde abuulira enguudo mbi, sente ezisobola ozikolwa enguudo omuntu omu azikwata n'aziteekawa. Tunaakola njawulo ki ne be twasangawo? Bw'oba oyagala nzibe nzije nkusanyuse kirondoole n'abaana bange, n'omwana wo abadde alina okufuna omulimu aleme kugufuna, nga essuubi ly'osigaza mwana wo genda mu bwakadaama, sijja kukikola. Nze tukuze ne muganda waffe oyo, baganda baffe Misa Akyoyo ndowooza nsingako emyaka nga 7. Ebbanga lyonna lye mbadde naye tampulira nti bampise ku poliisi, wadde ne kooti y'erosi tijangu ozizzayo akasanga akatini, ekyange kiba kyange, ekitali kyange tekiba kyange. Ekyo kyenkuliddemu nange. Basudde mu kufa yafa mu 97. Nali mukyala awo Kiryamenvu, nali nninnya enzije nziike, mukadde emmotoka yagiteegera wansi, abamanya Kiryamenvu wansi awo dde Katomo, ng'alinze nze. Era olwazirabazona ng'azikuba omukono gwannoonya, yali agivuga naga maama wo oyo fulubutuka emmotoka eno ogende emisinde. Naye nfuluma mu nnaku y'ekitalo nenzirayo eka, saasobola kujja kuziika. Lwaki? Mukadde yali antaasa nnyo ebintu ebitakkiriziganyirizaako nabyo. Bw'ogendeyo ogenda kukolayo ki? Ogenda kukola ki? Teyamanya passion gye nalina mu music, naye ng'ate ayagala muwulirize nneme mutenguwa. Wadde kyeyakola kyali kinyiga, naye kyenalina okukola ki? Kyenalina okukola yenkuzibwa gye tukuziddwamu kuwuliriza. Abangi kye bagamba nze kye ŋŋenda nakyo, ne bwe kiba kikosa muganda wange Misa ki ng'abantu abangi kye bagamba mugumusalira ne mala nenzira ebbali nenkola ki? Ne muliyirira. Bwe bulamu bwe butyo obugenda. Tulwana nnyo okulaba ntusigala tuli bawamu ffenna. Buno obubaka nzikiriza wana mukulu bugende bannankyukakyuka kuba njagala kukutula mangu. Bannankyukakyuka omulimu ogwaffe si kulumaaluma, si kusongamu mumwa ono akoze kino ono akoze kiri. Ekyenjawulo kati n'ebyobufuzi edda bagambanga bw'oba n'essansa ekisaawayo ekisaawa oba omumaze kati ebikyaliwo. Abantu beetegeerera bamanyi kye bakola ki? Kye baagala. Bw'okola ensobi n'ogamba bwe nkola ensobi eno ojja kgenda n'abantu bange, munnange bakuleka n'ogenda wa? Naye ate tulwane nnyo okulabika nti tubeera wamu, gani okwongera okukola ki? Okwawukana. Wabaawo embeera yonna etugatta gye twatisinganga kuteekako omulamwa. Waliwo omwana awo wa hip hop yayimba akayimba ati singa nsobola nga yenza akulembera okuba awamu ogwo gwandibadde mulamwa. Oba okamanya akayimba waliwo omulenzi yakubwa naye yayimba ekigambo nga kikulu. Bwe tuba tusobola okulwana okubeera awamu n'ekereziya kyegamba tulwane tubeerewa. Ekisaaniro biba kituuse nga twawukanye mu ndowooza, tuwaŋŋane ekitiibwa buli omu mu ndowooza ye. Kyannaku nnyo okunsanga nga nvuma kwaya masito ono Mwami Ssekajja olw'okuba situkkiriziganya, era nkigamba n'omuntu ng'owompagira munno ne bw'aba tatuwagira ng'olaba mu endowooza ye giwa ekitiibwa. Yogera naye bw'ogeza okulabika nti ajja atukole ki? Tomuvuma, tomuyombesa kuba naye ali entitled ku ndowooza ye. Tukuume obumu n'obukkakkamu. Awala waliyo omuliro, abantu bagamba naye awalala abantu bali mu kuyomba, lwaki Bukoma Nsimbi tebayomba? Ne mbagamba kubanga yandibadde abagamba okuyomba, ate nze mbagamba tukole ki? Ne bw'onvuma sisobola kukuvuma, ne bw'ojja n'onvuma amatu ti omusajja olina amatu amanene nga naawe ennyindo yo njiraba si yeetuukiridde era nkwesonyiwa. Ne ngamba ekyo nkitadde. N'olwekyo okulwama ne basudde, mwebale nnyo okukuuma legase, mwebale kulwana kulabika nti emyaka 27 emyaka emito gimuwuliriza, emyaka gyaffe gimuwuliriza, egy'abakulu gimuwuliriza n'egy'abakadde gikola ki? Ffe bwe twatambula ku ŋŋendo empanvu z'ennyimba ze tuwuliriza. Mbeera ne muganda waffe Kyagulanyi pulezidenti nga tutambula, buyimba bw'abasudde
Nagamba tutandikire kati kaliwa. Nomugamba tutandikire eri ku mukyala mwaka awaliwo kana akabayimbi yakaya nanyo naga mutuveeko manya mukoleki nemuwulirizaako naga katudde ku kerementi. Mwe mugenda okumaliriza ennyimba nnyo ekirungi empanvu bulungi ng'olugendo mukoze eki nga mutuuse bulungi. Nepe ennyimba ezo mbadde njagala ne muganda wange Misa ze zitukuzizza ze nava mu bazadde bange ku myaka mito. Ngamba mukadde ngenze Kampala kukola senior 5 senior 6 siri mulimi mulungi. Mukadde naye neewunya gye yajjalo nampa ssente nangamba genda nga tamanyi na waje ngenda. Naye ennyimba ezo olw'obubaka obuzirimu n'owuliriza Kafeero ng'agamba kazibe ssente nga zinandeetera obuzibu mbeera omwavu nga neebaka kutulo, n'owuliriza abasudde abo ennyimba kati n'owuliriza Buddu wedda ffenna abazaali b'e Masaka tuyiggwe tuddeyo tukubwe ekibooko ekitundu kyaffe tukirese tuzze e Kampala tuzimbye e Kampala ekitundu kyaffe tukirwadde kyogererako. Ebyo by'owulya n'ogamba nina okuba omusanyufu nti nva Bukomansimbi, nina okuba omusanyufu nti nva mu Buddu z'empagi ezimu kwe tusinziira. N'olw'ensonga eyo ngenda kuwunzika. Waddewo embeera y'okuzimba ekereziya yaffe ey'Ebukiri. Naye naliwo ennaku ezo wano, si bwe kiri? Naliwo nawaayo mmeka lulyo naliwo? Nawaayo 5. Ne kakati era ngenda kuwaayo 5. Kereziya. Mbadde sizze nazo naye ne ngamba muganda wange Misaki. Nangamba agenda kuzimpa kati. Era bwe tumaliriza okusabira omugenzi. Tujja kugenda wayi ne muganda waffe. Sebo weebale nnyo sebo. Okutunyiga mwezi ensasula gye tunaamanya naye nga zo tuzitaddewa. Ebisigadde tuneesootingireeyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Maama nsaba Katonda akuwangaaze. Tukulabeko emyaka mingi gwotuwa ku history w'omugenzi Basudde. Gwotubuulira biki ebyaliwo omutuufu. Abasigadde bonna butetenganya n'owabuuza akaloobondo kaali kamukola ki. Oli najja n'akuwa ensonga endala. Ne gwotuwa ensonga nti embeera yali bweti ne bweti. Bw'ekitabo kyaffe kye tulina gwe museum yaffe tuwa ebyaliwo tukusaba Mukama akuwangaaze. Nebaza nnyo maama Aisha Nakito buli kaseera ye tuba tuwuliziganya oba oli awo kino. Nebaza nnyo famire buli wobasanga mubanga ali n'abooluganda. Serunjo gyogwe ntera okusanga eyo tambula oba oli awo ogenza okuziika eringa ye wuyo. Webale obuvunaanyizibwa obwo eringa ye wuyo n'olwekyo famire ogikwatiridde bulungi. Omukama abampeera omukisa tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama ayongere ogw'omuza mirembe ayongere otukozesa okukola ebyafaayo n'okwogera ebikyamu webiri tumanyi tujja kusobola. Wenjogera bwenti ombanza okusamize mu Father mbasiza okusamizibwa kubanga kumanyi g'Abasudde ago ne gannyambala wano Museveni tasula kubuulira mbeere bulungi.